jazakallahu khair. Bakaba banga bebitibwa twagala kubajjukiza nti program eno atamanyi linnya lyayo eri manya obusiraamu bwo. Tuno tufaayo nnyo nga radio okunoonyenkereza kiki ekiri ku nob, kiki ekiriwo okusobola okubeera nga tujjukanya abasiraamu baffe. Twagala kujjukiza nti emabega gye tuvudde twatandika n'okunnyonnyola ebintu bingi nnyo, naye mu series zino nga tutambula twasooka n'ekigambo aqida. Aqida ne tubannyonnyola eddiini, nti eddiini eno erina omusingi, era omusingi gw'eddiini guyimiridde ku matabi asatu. Twagamba nti ettabi erisooka busiraamu, ettabi eryokubiri obukkiriza, ettabi eryokusatu iman. Ettabi erisooka obusiraamu twagamba nti bulina empagi 5. Ng'empagi esooka shahada, eyokubiri kusaala, eyokusatu kusiiba, eyokuna kutoola zaka, eyokutaano okugenda hijja. Tugamba nti ettabi eryokubiri bwe bukkiriza. Obukkiriza bulina empagi 6. Empagi esooka okukkiririza mu Allah subhanahu wa ta'ala nti ali omu n'okubeerawo kwe nti waali, ekyokubiri okukkiriza mu bamalayika be, ekyokusatu okukkiririza mu bitabo bye, ekyokuna okukkiriza mu bannabbi be, ekyomukaaga okukkiriza mu lunaku olw'enkomerero, ekisembayo ekyokutaano ekyomukaaga okukkiririza mu kuba nti okugera kwe kirungi oba ekibi biva gyali. Empagi omukaaga ez'obukkiriza tugambye ekisooka okukkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeerawo kwe, ekyokubiri okukkiriza mu bamalayika be, ekyokusatu okukkiriza mu bitabo bye, ekyokuna okukkiririza mu bannabbi be, ekyokutaano okukkiririza mu lunaku olw'enkomerero, n'ekisembayo okukkiriza nti ekibi oba ekirungi ekiba kikutuuseeko, ekiba kibaddewo, Allah aba akirinamu omukono. Ezo empagi 6 ez'obukkiriza. Empagi ey'okulongoosa gye tuyita ihsan ery'emu. Twagamba nti empagi ey'emu kwe kuba nti osinza Allah subhanahu wa ta'ala wonna w'oba oli, newankubadde nga gw'owulira ng'oba tomulaba naye ye aba akulaba. Ekyo kye tuyita ihsan, mu luzungu kye tuyita morality. Kakati ne tugamba nti omuntu bw'abeera ng'awangaala, Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda ffenna nga tuli kikula kyekimu, amakulu ffenna nga tuli ku butonde bwe bumu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba kullu mawludin yuladu ala alfitra, buli azaalibwa yenna azaalibwa ku butonde. Butonde ki? Obutonde obw'okukkiriza okubeerawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abazadde be batukyusa. Bwe babanga bo baakyama, nga waliwo omuzadde nga yakyama, kati akyamisa n'omwana gw'aba azadde. Olwo omwana n'ava ku nnono n'atandika, omwana n'azaalibwa n'abeerawo n'afuuka nga asinza amasanamu, n'afuuka asinza omuliro, n'afuuka omukristaayo, n'afuuka omuyudaaya, n'afuuka omu Seventh Day, n'afuuka omulokole, n'afuuka omuki, kugamba n'afuuka ebintu bingi, naye ng'ennono kiri kintu kimu kyokka, okwewaayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ensi n'eggulu byonna bisiraamu. Nabbi yatuma, Allah yatuma bannabbi bonna nga basiraamu. Buli kitonde kyonna ekiriwo kikakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala ali omu yekka. Naye olw'okuba nti abaana bazaalibwa ne basanga bakitaabwe nga baamala dda okubuzaabuzibwa n'abazadde baabwe, batuuka ekiseera ne bakyuka. Era kyevudde olaba oyinza okusanga omwana ng'atandika okuyiga nti bakatonda bali basatu. Nti Yesu Katonda, Yesu mwana, kugamba ebintu ebyo byonna agenda okuva ku nnono nga waliwo ekimugjeeko, so si nti ye yaba avuddeko. Naye nga buli azaalibwa yenna mu nsi eno yonna, kabeere mu Negro, kabeere mu Lugwara, kabeere mu Teeso, kabeere mu Koromojjo, ffenna tuli bakikula kyekimu. Ekitwawula, Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti yatutondera amawanga n'ebika n'atuteekamu n'ennimi ez'enjawulo lwa kusobola okuba nti tufuna obwangu mu kucommunicatinga n'okumanya nti ono waawano ono waawano, naye ng'ekitugatta ffenna kiri kigambo kimu eky'ennono, ffenna tuli basiraamu. Nabwe kityo omuntu yenna asooka n'abeera omusiraamu ng'empagi z'obusiraamu azissa mu nkola. Bw'avaawo n'agenda ku level ey'okubiri,
olwo tuba tumuyita muslim, tuba tumuyita omusiraamu eyeewaddeyo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ne tutuuka ku level emuyita omukkiriza tumuyita mu'min, olwo nga kati assa mu nkola empagi z'obukkiriza. Kati level esembayo tumuyita muhsin. Muhsin kitegeeza omuntu omulongoosa, alongoosa, kati ye ihsan. So amatabi ag'eddiini agakola eddiini, gwe eddiini giwe erinnya lyonna, naye nga eddiini emanyibwa y'eddiini y'obusiraamu, al islam. Al islam olaba n'ebisolo birina obusiraamu, n'emiti girina obusiraamu, ensi erina obusiraamu. Kitegeeza kwewaayo kulwani ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era ng'oyagala kukakasa nti ffenna tuli ku kintu kyekimu, wabeerewo ekizibu. Ekizibu bwe kibeerawo w'otandikira okumanya nti ffenna tuli ku kimu. Buli omu aba akoola Katonda ajje n'amaanyi ge. Ekitegeeza buli omu aba ategedde. Lumu naliko mu nnyonyi, naye nalina mikwano gyange nga tutudde najo nga tugenda e Nigeria. Egimu tegyali misiraamu, naye twatambula ekiro, ennyonyi neebeeranga, enkuba neetonnya, naye neebeeranga egenda okugwa. Omanyi kati bwe mubeera mu bwengula, pilot bw'aba avuga ennyonyi waggulu tetereera butereezi bweti, wabula alina engeri gyagiwunzikamu. Nga naawe oba olaba bovuga emmoroka ng'olina obukodyo, maama kati nga buli bwe yeewunzika bweti, maama nga buli omu amanya nti kati ffe tugenze kufa tuyise. Naye n'owa Yesu n'owani buli omu ng'akoowola Katonda. Awo tewabeerawo byakwawukana mu madiini, wabula diini ebeeremu yakola ki? Yakoola Katonda. Ne bakityo eyo gwe musingi gwaki? Gwe musingi gw'eddiini. Bwe twavaawo ne tutandika ku mpagi ez'obusiraamu, ne tutandika ne shahada. Ne tugamba shahada eno bw'etebenkera mu mwoyo gw'omuntu, obusiraamu butebenkera. We twayogerera ku aqiida, nti aqiida yenzikiriza y'omuntu ey'omunda n'okutegeera kwe ebikwatagana ku Allah subhanahu wa ta'ala. Era ne tunnyonnyola tawhid, ne tunnyonnyola okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, ne tunnyonnyola okwawula Allah subhanahu wa ta'ala, nti tumwawula mu ebyo Allah byakola rububiyya, ne tumwawula mu ebyo omuntu by'alina okukola uluhiyya, ne tumwawula ne mu mannya ge, era ne tubinnyonnyoka bulungi. Bwe twavaawo ne tudda ku level ey'okubiri, ne tutunuulira shahada part 2, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Awo we twayigira ku sunna, ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne tugamba nti kitegeeza ki okukkiririza mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kitegeeza okugoberera enkola y'entuufu nga tutunuulira sunna. Sunna kyeki? Sunna kitegeeza enkola entuufu esaanidde okugobererwa buli muntu yenna, era nga ye yateekebwawo ne Allah subhanahu wa ta'ala, nabbi n'agiyiga ne tusobola okubeera nga tulina okugoberera enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne tugamba nti okugoberera nabbi togamba bugambi nti mmugoberera, wabula omusoma n'omutegeera ebyafaayo bye n'ebyakola n'obissa mu nkola. Bwe twavaawo ne tugenda ku swala ng'empagi ey'okubiri, twatandika ne wuzu, ne tusoma wuzu ey'amazzi, ne tusoma tayammum, ne tusoma ne gusul, tunaaba tutya, ne tusoma esswala ey'okuziika omufu. Omufu tumusaalira tutya bw'abeera ng'afudde. Ne tubeera n'ebibuuzo bingi bye twayanukula, era ne tugamba tulijja biidhnillah tunnyonnyole mufu ki gwe tusaalira, mufu ki gwe tutasaalira, era tubeera mu mbeera ki, tusiba tutya, era omuntu singa abeera nga tutulina ngoye zimala tumusiba tutya. Twagamba nti obudde bwe lubeerawo tujja kunnyonnyola ebintu ebyo. Bwe twavaawo ne tuyingira ku mpagi ey'okusatu eyitibwa zaka. Zaka ne tugirondoola, ne tugitondoola yonna, ne tugimalayo, ne tutuuka ku nkomerero, ne tunyumya, ne tugamba tujja kuba bantu babuuliramu ebikwatagana ku zakatul fitri. Zakatul fitri yeeyo esasulibwa mu mwezi ogwa Ramadan. Naye twagamba nti ebintu ebyo byonna bye twogeddeko ebirungi, ebikolwa ebirungi, ibadat, zirina ebintu, waliwo ebintu ebitukugira, waliwo ebintu ebitugaana okuba nti tussa mu nkola, waliwo ebintu ebitugaana okukkiririza mu Allah nti ali omu yekka, waliwo ebintu ebitugaana okukkiriza nti esswala eteekwa kusaalibwa,
waliwo ebintu ebigaana abasiraamu obutasaala esswala 5, waliwo ebigaana abatali basiraamu obutayingira busiraamu, waliwo ebigaana abatali basiraamu obutakkiriza nti Allah ali omu yekka, waliwo ebigaana omuntu okusasula ezzaka, waliwo ebigaana omuntu okubeera nti akola saddaaka, waliwo ebigaana omuntu okuzimba omuzigiti, waliwo ebigaana omuntu okucontributinga abaana okusoma, waliwo ebigaana omuntu okubeera nti alongoosa amaka ge, kubanga ebyo byonna biri ibaada. Ibaada tonnyonnyola nti kitegeeza ekintu kyonna ekirungi ekikolebwa omuntu nga Allah akisiima era nga akyagala. Kati buli lwolaba nga ekintu nga bakunnyonnyola nti kino Allah akyagala ate akisiima, eyo ibaada. Kati ebyo byonna ne tubizingazinga ne tugamba nti nno nti ibadat ziri mu bintu ebyokufuga, gamba nga politics. Omuntu buli lwabeera omukulembeze akulembera ne gwe bakulembera, buli lwoba ng'okoze bulungi ng'obusiraamu bwe bugamba oba oli mu kukola ibaada. Ate buli lwobeera nga tokoze bulungi kiba kitegeeza olemereddwa okukola ibaada. Kati ekibuuzo bwe tubuuliza, lwaki corruption eyingiddewo mu bintu ebya politics? Okuba nti oli bw'aba akulembera takulembera bulungi, waliwo ensonga. Corruption ayitiridde olw'okuba waliwo ensonga egaana omuntu okubeera fair. Omuntu yeetaagisa okubeera mwanjulukufu, abeere transparent mu by'obukulembeze, ateekwa okuba nga abeera mwesigwa, ateekwa okubeera ne integrity. Naye ebyo byonna bibuze olw'okuba waliwo ensonga. Mu bintu eby'obuwangwa, ebya culture, mu bintu by'eddiini, mu bintu ebyokulaba nti tuwangaalira wamu nga society, social life, eby'obufumbo, n'okubeera nti tubeera n'obukozi, ebintu abantu okuwangaalira wamu, kwegamba politically, ebintu by'obukulembeze n'ebyonfuna, abantu babbye bubbi ne basobola okubeera nga bekkusa. Omuntu bamuwadde obwesige, abantu bakoze organization ez'okuyamba bamulekwa, ne bakola organization, charitable organization, nga bagamba bakola ku lwa Allah. N'abeera n'omuddu okusooka okumanya. Bw'aba amanya alina okumanya ebikwatagana ku Allah we. Naam, ma'rifatul abdu rabbah. Omuntu yeetaagisa okumanya Allah we. Okumanya Allah kwe kumanya tawhid, kwe kumanya bitabo tulina okusinza Allah. Okumanya Allah kwe kumanya eddiini. Then alina okumanya ebikwatagana ku ddiini. Kati olina okumanya ebikwatagana ku Allah wo, olina okumanya science, oteekwa kumanya biology. Allah nga atusomesa nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Sooka osome ku Allah wo, soma ku aqida, omanye Allah bw'akwagala n'engeri gy'olina okuwangaala mu nsi. Buli lw'obeera n'erimu yonna ng'oli professor, ng'oli engineer, ng'ebintu obitegeera naye nga tolinaamu kakwate ka ddiini, nga tomanye Allah wo, then erimu gy'olina ya zero era tekugasizza. Erimu gy'olina eteekwa okubeera nti ekutuusa ku level etegeera Allah wo. Bw'oba oli muyivu nnyo naye nga tosobola kuwaayo obudde n'osaala, ng'oli w'amaanyi, oli dokita naye nga tosobola kuwaayo obudde n'osaala, tosobola kusiiba, tosobola kusaddaaka, owoza bwe mba nga nsaddaase balya ssente zange, owoza bwe ntoolezza kabagenda kugirya, olwo kati ng'otegedde nti ebintu byo tobitegeera. Buli omu alina paati ye gy'alina okuplayinga, buli omu alina paati ye gy'alina okukola. Kola paati yo, yiga ebikwatagana ku Allah wo. Ekyokubiri, Allah atusomesa science, nti tulina okuyiga science. Omusiraamu yenna atamanyi science, nga toyize science, oba osuddeyo eddiini yo, kubanga Quran ejjudde science. Oteekwa okumanya nabbi wo y'ani, oteekwa okumanya ibaada, butya bw'osobola okubeera ng'owangaalamu, n'okubeera nti abantu abalala nabo bafuna irimu ekwatagana ku ibaada. Oteekwa okubeera nti obeera role model, oteekwa okukola da'wa abantu abalala bategeere, naye olina kubeera ng'okola ng'osinziira ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, Allah nga amwogerako amugamba nti no bagambe qul hadhihi sabili, nti eno nkola yange, ad'u ila Allahi, nkoowola abantu okubazza eri Allah, ala basiratin, naye nga nkozesa irimu, ana wa man ittaba'ani, nze kamwa koogera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaba'ani, nabali ababangoberera. Buli musiraamu yenna w'oli oteekwa okubeera nti olina ekintu ky'otuusa kuva ku nabbi eri abantu abalala.
oteekwa okubeera ng'oli good role model eri abantu abalala. Lwaki? Kubanga nabbi yali kyakulabirako kirungi. Kati bw'obeera ng'oli musiraamu naye ng'ekitundu ky'olimu bakwekokkola, ekitundu ky'olimu tebakulaba nga role model, tebakulaba nga wampisa nnungi, gwe ow'ebbogo, era abantu tebanyumirwa ddiini ya busiraamu, era tebaagala na kugijoyininga, tebaagala na kuyingira busiraamu ku lulwo, oli musajja wa kkabi, olina ekkabyo, tosobola kubeera ng'owangala n'abantu bulungi ng'ate oli musiraamu. Gwe Ramadan, gwe Muhammad, olina ebbuca naye obabba, obbira mu minzaani, ekitegeeza you are not a good role model. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yamwogerako n'agamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mulina ekyokulabirako kirungi ku nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati gwe omusiraamu bw'obanga ekyokulabirako kirungi kye tulina ku nabbi Muhammad ng'ate nga tomumanyi tomutegedde, butya bwe yawangaala n'abantu abatali basiraamu ne bayiga ne basobola okubeera nti bayingira obusiraamu. Weewaawo naawe oyinza okuwangaala n'abatali basiraamu, tebasobola kusiramuka bonna, naye basobola okufuna ekinyegenyege ekyokusiramuka, ekinyegenyege eky'obusiraamu, abamu ne basiramuka. Ekikulaga nti abantu bonna tebajja kusiramuka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo abantu abaafa ku mulembe gwe ng'era tebasiramuse. Kati ekyo tekirina kumala mu maanyi, wabula ekikulu nti kola gwe ekiteekeddwa okukolebwa. Beera w'empisa ennungi, oyige enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abantu leka bakulabe nga gwe ekyokulabirako. Naye abantu balemereddwa okukola ibaada, n'abantu baganya okusiramuka, baganya okukola ibaada ey'okubeera nti bayingira obusiraamu bakomewo ku nnono yaabwe, naye ng'enkola y'abasiraamu. Omusiraamu y'ow'empisa embi, omusiraamu y'atasaala, omusiraamu kugamba buli kayisa konna akabi, ate omusiraamu kakola ki? Omusiraamu kakola ng'ate nga bamulaba nga y'ow'ebbeeyi. Kati ebyo byebimu ku bintu ebiganya okubeera nti tukola ki? Tukola ibaadaati. Naye nga nsuubira bulungi nti singa tuba tuzzeeyo ne tugoberera enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne tubuuza nti nabbi yawangaala atya n'abantu, nti nabbi yalinga mu nnyumba ye nga mulimu n'abatali basiraamu, naye nga tabakakangako kusiramuka, wabula buli omu yasiramukanga ku lulwe. Naawe bw'obeera n'abakozi ewuwo ng'olina abakozi, tokaka mukozi kusiramuka, wabula kola ebimusikiriza okubeera nti akola ki? Asiramuka. Nabbi yalina taata we omuto gwe bayita Abu Talib, yakola ebintu bingi nnyo ng'ayagala kitaawe asiramuke, naye kitaawe era Allah yamugerera n'afa ng'era takoze eki? Ng'era tasiramuse. Nabwe kityo omulimo gwo ggwe ng'omusiraamu, mulimo gwo kukoowola, mulimo gwo kubeera wa mpisa nnungi, okubeera ow'ensa, beera ow'empisa, yisa bulungi imaamu wo, temuyisaamu maaso bakulembeze bammwe. Buli lw'obeera awantu ng'oli mu group omuli abasiraamu n'abatali basiraamu, n'otandika okwogera ku imaamu wo, gw'oba omutyebudde, gw'oba omutyobodde, era gw'oba omumazeemu ekitiibwa. Ojja kumaliriza nga gwe kinnyini weemazeemu ekitiibwa, kubanga omukulembeze wo gw'oli okuyisaamu amaaso. Tetuvuma bayimaamu baffe nga tuli mu group, n'ovuma imaamu olw'okubba essente eza ssaddaaka, n'ovuma imaamu olw'okubba essente za zaka, oba waliwo programu gye mwaliko imaamu n'abba ssente, imaamu n'alya ssente, imaamu okubeera nga takolagana bulungi n'akakiiko k'omuzigiti, tekitegeeza nti oteekwa okumwanika osobole okubeera ng'omwogerako eri community, oba omwogereko mu bantu nga muli eri munywa caayi, omunywereko kaawa. Eyo mpisa ezo zibeera mbi. Tuteekwa okukuuma ebyama bya bannaffe, tuteekwa okubeera ntukuuma obukunta obw'abayimaamu baffe. Bw'oba olina imaamu nga yalya ssente, tomutankuula n'omwanika eri mu bantu balala. Kuuma ekitiibwa kye, naawe ekitiibwa kyo Allah agenda kubeera nti akikola ki? Akikuuma. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omuntu yenna bw'abikkirira musiraamu munne, ne Allah naye ajja kubeera nti amubikkirira. Nabwe kityo buli lw'otambula ng'oyanika banno, newankubadde ng'oyo si yakwanise, ojja kufuna yakwanika. Nabwe kityo tukuume ekitiibwa ky'eddiini yaffe, tukole obusiraamu bwaffe nga tumanyi nti Allah waffe yasasula. Tokola kintu kyonna, oba imaamu yakukosezza, oba musiraamu yakukosezza, gwe bw'oba ozza fire ng'olina response gy'ozza, togizza ku lwa muntu, wabula kola ekintu ng'onoonya kusiimibwa ne Allah subhanahu wa ta'ala. Tuyige okwesonyiwa, okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'atusonyiwa. Manya nti omuntu bw'akukosa, kyaba akukosezza buli lw'aba nga teyeetonze,
ekyo Allah aba akuteekedde ku akawunti yo ey'emirimu emirungi. Nabekito tubeere bantu nga bansimbu, tubeere nga tukolaganira wamu ne society, community etulabe nga tuli bantu balungi abasobola okubeera nga balabibwako. Allah atusiime tutuke ku lunaku olw'enkomerero nga Allah atusiimye tuyingire janayi. Buli omu anoonya kusiimibwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bannaye tusabe Allah atusonyiwe ffenna, tukole istighfar. Tukoze bingi nnyo okukosa bannaffe. Nastaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfirullah. Allah tusonyiwe era osonyiwe bannaffe nabo abatukolako ebikosa, era otuddiremu buli yali akosezza munne mu butanwa oba yali agenderedde naye nga tamanyi nti kyakola akoze ensobi. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tusaba atusonyiwe ffenna. Tuddemu tukwatagane ng'abantu kubanga ffenna tuli bakikula kyekimu. Omusiraamu n'atali musiraamu ali eyo yenna, buli omu alina okumanya nti Allah yennono. Ffenna tukole ekintu kyekimu nga tusaba Allah atusonyiwe era abeere nga akkiriza tuyingire jjanaaye. Allah tabaraka wa ta'ala atusaasire buli ali ku mpewo ng'olina ky'owuliriza, ng'olina ekiyinike kyonna oba olina obuzibu bwonna obukusibya obwongo obutamanya nti eddiini y'obusiraamu kyekikulu, Allah akuggulire era ofe ng'oli musiraamu, Allah aleme kukwokya muliro. Mzee Abdurrahman tumwebazizza, muganda waffe Abdu Sedduga tumwebazizza. Sabra abuuziza ekibuuzo, ndowooza ekyo tukitereka mu archive. Eyo topic bagiyita relationship of the Muslims and the non-Muslims. Enkolagana y'omusiraamu n'abantu abalala abatali basiraamu. Mwe mutujja okutwalira ebyo byonna. Ndowooza ojja kubasuubiza ani agenda okusomesa omusomo ogwo era ddi babeere ku mpewo nga bawuliriza biidhnillahi ta'ala. Naye nga topic gyabuuzizza nungi nnyo nnyo nnyo. Ate kaaleeseemu nti abaseeka abalala balitubuza. Olaba nabbi yali awangaala n'abatali basiraamu. N'ekitaata w'omuto teyali musiraamu. Ne bwe yali mu muzigiti abatali basiraamu ne bajja okuva e Najjiraani n'abeera nabo mu miitingi ne bamugamba gwe omaze okusinza gwe nabbi naye ffe tusinzizeewo, n'abawa ensonda nti sinzizaawo. Kati ffe batugamba nti ne maama wo ne bw'aba si musiraamu mwesambe, bw'aba ng'olina muganda wo nga si musiraamu mwesambe, ng'olina omulirwana atali musiraamu mwesambe. Kakati seeka tunnyonnyolewo eyo topic mpanvu, tujja kugitunulirako omulundi omulala. Sabra message yo etuuse, tujja kukitunulirako biidhnillahi ta'ala kubanga gwe mugaso gwaffe gw'okubeera ku mpewo. Brother Amir, olw'okukuuma obudde tusaba onzikirize enkomaawo. Yana okukuuma omutindo gwaffe ekiddako ye science ne teknologiya ntulukatibu tusa akomera mpeera abatukumire tuddemu nati tusinkane mu programu ez'enjawulo. Abayizi ba Muslim Student Association of Uganda mwenna tubagaza birungi byereere. Bapya bayingira mu kulembeze nga bakulembebwa ne mwana mulenzi Wandera Yusuf, mwana muwala akulembera abaana abobuwala Casting Sauda Tauba. Tubagaza kulembeza obulungi namwe abavuddeko tubagaza okusavinga community for tukoze ogwaffe nammwe ngene mukolo ogwamwe musibe bulungi mweraba. Njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu. Tuli energy tukuletedde gas omulungi osika chipusi chapati mberenge omuli wa hotel usange ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road. Essimu 0753955994 oba 0756331354. Save Tuli energy is your answer. Let me